kitalo mukyala wa Bruno K afudde DJ Jacob Omutuuze bamusibye songa ate Susan Makula afunye abamuwolereza kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Abanya bampisa DJ Jacob Omutuuze bankwatira e Dubai ati zigera kwera nnaku nnya ekiwayi kyakulya kye bakuwa n'ensonga ekukwasa kye bagikunyonnyola bagaba bugambi your passport is blacklisted because it is fake. Kale kwegamba embeera gyempitamu eno si walungi wadde nina ulcers zinnuma abantu batuteeka waliwo AC tewali kyakulya esente zange zambulako kwegamba siri mu mbeera nnungi nnyo. Nayogeddeko ne embassy ya Uganda eri Abu Dhabi nansuubiza okujja ssaawa 3 kati ziri ssaawa 6 embassy tena kulinnyawo siga nti nno omusango gwe nali nkoze sina musango gwe nali nkoze nagumu era sibira nko mu Dubai kubanga wanti passport yange eri blacklisted neebuuza oba neewuunya dinza atagendako atakola nko overstay Dubai oba atakola nko manyanga gonna guno mulundi sigwe gusooka guno mulundi gwakubiri nantosibako kintu kyekimu nabadde nzize nga nze kutavulinga Dubai era nayishiridde mu agency nagisasula sente zaali milioni 6 ng'erina okunambuza Dubai twaze ne Flona wamu n'abantu abalala naye ekikulu ekinnuma ulcers zinnuma otulo nnuma enjala ennuma ebintu ebisinga okunnuma nga amaaso gannuma nago because ntudde okwebaka ate embeera wendi esi enkubamu nnyo wali obuzibu bwangaawo saba gavumenti ye Uganda oba yadda yina ekisa enyambeko nve wantu wano because awantu si walungi ebyaddala. Mukwano gwange nga wobiwulidde embeera bw'ekyo weyimiridde DJ Jacob Omutuuze bambi yenna asobola okubeera ng'ate amutaasa musajja wattu namujja mu mbeera eno asobola okubeera ng'ate bambi asitukiramu basobole okubeera ng'ate bamutaasa ensonga nga woziwulidde bagamba mbu passport ye eri fake ate ng'agamba nti guno omulundi gwakubiri nga bamukwatira e Dubai ne bamusiba so bambi si byangu n'akamu n'akeddagala embeera bw'ekyo weeri wabula nga tumusabire musajja wattu basobole okubeera ng'ate bamuyamba nze nnyinza okuba sirina busobozi oba naawe wampuliriza naye nga tusabe nnyo bambi aba balina obusobozi bawulire eddoboozi lye basobole okubeera ng'ate bambi bamukwasizaako naye nga mwasibye mutya mujebaleko gyonna egyo gye mutuusisako engalo mikwano gyange mawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza nsijja kubakubeera ng'ate mbebaza olw'ensonga nti mukolera ddala kyamaanyi nnyo okubeera nga mwekumira ku mukutu guno buli vidiyo gye nteekayo ne mugiraba ne mulayikinga ne mukomentinga nammwe basubscribers baffe abasubscribinga buli lunaku mwebali nnyo mwebali ddala tuli ku lugendo olututwala ku basubscribers omutwalo mulamba era nga mmwe kino abakimakinga okubeera possible kale mbagala nnyo mbagayira ddala Katonda bampeera omukisa amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo wampuliriza omulundi gw'ogusooka wano mukwano gwange ofunirawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo bonna abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera wano of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo saaka n'okubeera nga tufuna amawulire okuva mu nkuba kyeyo bannaffe kale nongenda kusaba subscribing ateekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa naye ng'okwongerayo mawulire gaffe amalala bambi si byangu n'akamu n'akeddagala si birungi n'akamu n'akeddagala ku sayidi ate ey'omuyimbi waffe ono omulungi ate era ow'ekisa Bruno K Uganda bambi omukulu oyo yafiiriddwa ate mukyala we ng'era omukyala ono bambi yabadde azaala kibebi kye kinene ekinyirira weekiti bambi yabadde akizaala wabula nga wekyogerera yavudde mu bulamu bw'ensi eno ekyamazima ekyamusse tekinategerekeka wabula nga byonna byonna ebinaaba bizuuse butereevu nze nkusaba subscribe nga teekako akadde ojja kuba amawulire ago ogafuna nga wenaba ate ngenze maaso n'okubeera nga ate mbifuna wabula nga Bruno K bambi avuddeyo nga olaba screenshot eyo bambi ng'anyoleddwa nnyo ng'awulira ennaku bambi ku mutima era bw'atyo n'agamba nti bannaye temuddamu kumbuuza maama wa Briella yaani kibebi kye bambi bakiyita Briella ndoza Briella mumumanyi mutera omulaba ng'ali ne Farida Nakazzibwe oyo akola ku NTV ne Spark TV endooza mutera omulaba bambi ng'ali naye bakwata videos kugamba nga bambi balinga family bazannya naye so bambi yoyo omwana we Briella era nga wekyogera bambi maama we Katonda ate
ate amujjuludde bw'atyo bambi avudde mu nsi muno naye nga tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe ate era bw'atyo agulamuze kisagumya emitima abako ab'enganda Saakati n'ab'emikwano Bruno K bambi tukusaba ogume mukwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula ate oli kusookayo munne so nga ate nga nkusiibula essaawa eno yennyini ngenda kuba ate nkulekerako vidiyo ya mwana muwala ono ye yeewaddeyo kubeera nga bw'atyo awolereza Susan Makula abangi gye bamuvumidde abangi gye bamwogerera yavuddeyo n'abuuza ekibuuzo kimu weekitya era nga naawe wampuliriza osaba munange okubeera ng'ate otuddamu awo ku comments okusinziira nga wogenda okubeera ng'ate owuliriza audio yeeno oba vidiyo yeeno nga ogyekkaanya bw'ati agambye nti munnaye naye w'oba omanyi nti oli mwana naye nga maama wo gwe bakuzaalamu si ye nnamba emu mu maka ago nti oba munnange naye yali nnamba 2 oba 3 oba 4 ye munnange tewali nsonga lwaki ate ovuma Susan Makula bingi nnyo bingi ddala byayogedde ngenda kuba mukulekerako anti munaye bagamba nti akudira mu luyimba taluwomya naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala kankusiibule ffo naye nga kyengenda okusaba toseetuka wange ekyamazima ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala sandiyagadde ogasubwe naye nga nkusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange obutamunyisinga updates zonna zigenda okubeera nga ate nkomawo nazo wano eno ngenda kusaba liking video eno woba ogyagadde sharing nga woba ogyagadde abankumire atakumira mpeera goodbye for now toseetuka ate n'ekirala bakyala oba nze atategeera bintu bino bakyala bannange kasooke nzize eri abakyala abasiraamu mwenna abakyala kino ekintu njagala mukirowoozeeko omukyala ng'oli eyo nga maama wo yali nnamba 2 oba nnamba 3 oba kale nga naawe maama osi yali omukyala eyasooka mu maka maama wo ng'alina maka g'omuntu ge yasanga n'afumbirwa ne bakuzaala kiki ekikuvumisa Susan Makula kiki ekikuvumisa era kiki ekikugambisa nti gwe tofumba na mujjawe nga ne maama we yafumba ne mujjawe lwaki temukoppako bamaama be baakola nga mulaba tebyali bibi maama wo singa teyakikola ndowooza teyandikuzadde nze wensuubira baganda baffe abali eyo mbalaba abasinga mulemeddwa n'okufumbirwa kangendeko ne mu baganda bange munansonyiwa obbayingiramu abasinga mulemeddwa n'okufumbirwa mbu munoonya basajja simanyi onoonya musajja nga ogenda mubeerako wekka nga naawe kimanyi maama yakuzaala mu taata maama we yali nnamba 2 bannange bakyala mwetereeza mujjawo si muyeekera ntegeerekeka nze mbabuulidde ensonga yokka bugingo gyakola ennoma okuswazaswaza mukyala we naye tewali kipya kyakola bannange ebintu mu Uganda bihapeningaho bugingo muvuma wa bwereere bugingo naye mwana wa muntu asobola gama ekyenyanja nkikoye kandye ku mukene ntegeerekeka bannange Susan Makula mumuleke afumbe Susan fumba nawe wofuna omulala ajja afumbe nawe guma amufumbe mwenna okitegeera nenga abawala abasiraamu sijjako wabatumirako bannange mwenga n'amannya mwagejjako olw'okubanga mutya okubeera abasiraamu temwagala babazze kuba mikwano bye tebikyakola mu Uganda sina mu Uganda yekka nawuleko n'omukyala eyagambye nti mbwe abawalabu bo nga tebaza ku bakazi baabwe what nze sijja balimpe n'ennyumba gye ndimu abooluganda iziti ba Luganda omusajja ayina bakazi abo mu nnyumba egyo mukyala mukulu afumba emmere n'aweereza mukyala muto ne balya ne basanyuka webabeera ne pate ne basanyukira wamu naye tebalina kye bavaako mu bannayuganda ye mufumba n'abajja bamwe muvaako ki bakyala temulina kye muvaako sigala yeggwe ntegeerekeka waliwo omulala yagambye mbu abawalabu tebaza ku bakyala munnanga abawalabu lwakuba nti ekirungi ky'abawalabu bagendera ku mateeka awasa omukazi gwagenda osobola olulabirira ekitali ku bannayuganda kati bannayuganda mukimanyi ensi yammwe nfu abasajja bamwe batyo tebaagala kubalabira mubaleke ate nammwe abakazi abeesiba ku basajja mwe abatadde abasajja banene okumanyira abakazi mulekerawo okwesiba abasajja omusajja wabanga akukoye mwesonyiwe muletera abasajja okumanyira abakazi ye password gye bakozesa okubamanyira mubeesibako owesiba ku musajja ng'oluusi omuwonye namuwona